Omulabirizi w'e Mukono Enos Kitto Kagodo alabudde abazadde abalagajjalira abaana abazaalibwa nga baliko obulemu tikubanga nabo baana nga abalala. Okulabula kuno Omulabirizi Kagodo akoze oluvannyuma lw'omwana eyagongobala olw'ekirwadde kya Cerebral Palsy okuyitira waggulu mu bibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu. Twagala abantu Mukama baatuwadde tubaweerere, tubasomese, tubateeke ku ddaala eddala. William Kizito emyaka 15 yasomedde mu ssomero ly'obulabirizi bw'e Mukono erisomesa abaana baliko obulemu n'abalamu era Bishop West Boarding Primary School. Ngono yakoonodde obubonero 9 n'ayitira mu ddaala erisooka ekyaleese Omulabirizi Kagodo essanyu. Nnyo okwebaza Administration n'abasomesa bonna abafaayo n'okwagala abaana bano. Engeri eno ne Katonda atuyigiriza kubanga Bayibuli ebuuza Katonda omulinga abuuza ku bombi ani yasobya. Naye kimu kyokka kyenjagala abantu bategeere Bayibuli Katonda agamba tewali n'omu yasobya n'ekitiibwa kya Katonda kirabike. Kizito yafunye obubonero bubiri mu masomo okuli Olungereza, SST n'okubala olwo yesayansi n'amugyamu obubonero 3. Omulabirizi asinkanye Kizito ne kitaawe nga Dr. Kizito ku ssomero n'ayozaayoza omwana ono ate ne yeebaza kitaawe olw'okumubeererawo n'amulabirira n'okumusomesa n'atakola ng'abazadde abalala abasibira abaana ab'ekika kino mu biyumba by'embuzi. Nga senga baamusuula eyo, senga baamwerabira teyandifodde kutuuka wano kuva musajja bw'ati. Kizito nga tasobola kweriisa olw'engalo ezagongobala wadde okuwandiika nga n'okutambula yakuyiga bukulu ssaako okwogera nga nakwo atunnyonnyodde ku ssanyu lye yawulidde oluvannyuma lw'okuyita ebigezo wadde ng'okusinziira ku ssente wa UNEB Dan Okurakyodong eriyo abaana abalamu obulungi abagudde ebigezo bino. Empaka neneeraliikiriramu kati mukebera ndaba nti nafunye nempulira effayo ngalimputa nayi Mukama nkoledde. Kizito ekiro kye kyakweyongerayo asome siniya era nga ekiruubirirwa kye kyakufuuka musawo. Ayagala kuba dokita otukuba empiso otubonyebonye n'empiso. Bagezaako kyonna kye tukola banagezaako kyonna kye nkola kumutwala mu malwaliro ag'enjawulo. Muzadde w'omwana ono Kizito William yamundeetera wano n'atandika mu primary 1. Yatandika mu primary 1 ng'ayavula bwavuzi. Naye twakizuula nti omwana ono yali ayagala nnyo okusoma. Kwebaza Katonda okwebaza dayosisi yaffe ya Mukono Church of Uganda tibeebale nnyo beebalire ddala okuterawo essomero lya Bishop West. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.